mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala abakunganidde mu kifo kino kyekitiibwa. Naam, muli mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala, mwe abamu ku bantu Allah subhanahu wa ta'ala beyenyumirizaamu bamalayika abawaggulu ab'ebitiibwa, batullabu lilm abatambula nga banoonya ilimu. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, neebaza omukisa guno Allah gwampadde okusisinkanako ne baganda bange mu kifo nga kino, nesobola okutunulako mu biini byammwe ebitemagana ekitangaala kyo imaani, ekitangaala ky'okukkiriza. Saba Allah nga bwatukungaanyiza mu nnyumba ey'ekitiibwa atusobozese n'okuba nga tukungaanira mu firdausi al-a'la. Omusomo gwe tugenda okwogerako olwaleero gwe gumu ku musomo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yannyonnyola olunnyonnyola mu Qur'ani ekitiibwa, olw'okwongera okuggyawo ebigambo byonna eby'obulimba ebitali bituufu nga bweri enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nti ye enkola ye annyonnyola ekituufu n'annyonnyola n'ekikyamu. Tamateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala gannyonnyola walitastabiina sabiila al-mujrimiin. Njagala enkola y'abajeemu ebenga nangulukufu gye muli mugitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma bannabbi bangi, bannabbi baali bangi, naye baatunyonnyolako obunyonnyozi mu Qur'ani bali 25. Mu bannabbi abo 25 ayina nabbi gweyogerako ennyo, balinga 2. Essula ntono nnyo bw'otajja basanga nabbi Musa ne nabbi Isa. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yannyonnyola nnyo ku Musa, yalina bingi nnyo byafaananya ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga bw'ayogera ku Musa kiba kimala basigadde okutegeera kikyagala ku Muhammad. Tulaba nti Musa mungi nnyo mu Qur'an, najja ayogera ku Isa. Mu bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yayogeraku mu Qur'an n'amunnyonnyola okuviira ddala ku ntandikwa ey'okujja mu nsi paka kuva mu nsi yali nabbi Isa. Olw'ensonga nti bangi abeesiba ku Isa, naye nga Isa minhum bari. Isa aliwalanyola talina kakwate nabo ku nsomesa ye n'ebigambo bye bamwogerako.
kibalaba nti omu ku bannabbi beteekeddwa ennyo okubanga naffe tubamanya abasiraamu ye nabbi Isa. Atukwatako nnyo kinene kubanga yalina omulembe gwe yali akulembera, naye ate era ajja kubalibwa mu mulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakulu nti ali mu umma ya Muhammad nga bwe tujja okukiraba nti tukakasa ffenna nti Isa tafaana era wabuuka bw'anaaba akomyewo agenda kudda nga atambulira ku ddiini ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ng'abo bamanya lumu bwe bakinnyonnyola nti Isa yatunuulira obulungi obuli mu umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'asaba Allah nti wandintaddeko mu umma ye. Allah n'akimuwa ekyokubanga agenda kuba nga omu ku bagoberezi ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Isa kitukwatako nnyo okumumanya nga ffe abasiraamu. Okusooka kwa byonna entandikwa ye Allah gye tunnyonnyola mu surat Ali Imran. Entandikwa yaani nga Allah subhanahu wa ta'ala atandikira ddala okuviira ddala ku jjajja wa Isa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Ezo family nazisukumya Muhammad zonna mu nsi yonna, ezo family nazisukumya kubanga dhurriyatan ba'daha min ba'd. Ojja besanga nga bonna beninako ki eŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa idh qalat imra'atu Imran, jjukira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiseera we yayogerera omukyala ayitibwa mukyala wa Imran, erinnya lye balimuyita Hanna. Omukyala oyo amanyi batafsiri batunnyonnyola nti Allah subhanahu wa ta'ala yali teyamuwa zadde mu nsi, naye abatambula faraa tair, yalaba ekinyonyi waggulu ku muti, engeri gyekibudaabudamu akaana kaakyo neenabirira naki nakati nange Allah singa ompadde ku mwana. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala amuweki nga bweri nkola ya Allah nti yenna musaba amuwa bw'obanga otuukiriza okuwakuliza obw'okusaba. Yenna awalika emikono neegayirira Allah subhanahu wa ta'ala nekyolabanga ekitajja mu magezi go Allah kikukolera. Kyala yali awangadde emyaka nga kiwerako talina munsi mwana nakati Allah ngabire ku mwana. Allah subhanahu wa ta'ala bamala okumuwa omwana afunye olubuto, mala okufuna olubuto n'agamba nti inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Olwanyuma okufuna amawulire nti afunye omwana olubuto yagamba nti Allah omwana ono ali mu lubuto muwaddeyo ku lulwo ng'agenda kuweereza, agenda kukola mirimu gyo. Mwana kyayogerwako Maryam si Isa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala omuwa ezzadde eryo tebyalinga olwaleero nti omukyalo olwaleero asobola okumanya ekikula ky'omwana gwalina nga limyezi nga tegereka asobola okumanya, naye ebyedda wamalanga kukola ki kuzaala. Kati agenda okuzaala omwana
amaanyi ne gamuggwa aganti rabbi inni wada'tuha untha ate omwana gwezadde wa buwala wallahu a'lam bima wada'at. Maryamu mukyala Imurani yali tannyonnyola Allah ategeere omwana bw'azadde kubanga Allah omwana yali amumanyi kubanga yawumuka naye ng'ate omwana gwezadde muwala yali ategeeza ki mukyo amuga nti Allah kyenali neeyama okuwa omwana agenda okuweereza mu nnyumba yo ate nfunyeemu kirala nali mmanyi kingenda kufuna omwana mulenzi anaasobola okukola omulimu ogwo bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala avuga nti wallahu a'lam bima wada'at walaysa dhakar kaluntha. Omwana omuwala tabanga mulenzi, nemirimu gy'okuweereza mu nyumba gyetaagisa muntu w'amaanyi. Fondikira agamba nti wa inni sammaytuha Maryam, omwana ono mutuume Maryam, wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim. Omwana ono nsaba Allah omukingirize wamu n'ezzadde lye omukingirize shaytaani byakulimirwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min mawlud, eri mwana yenna azaalibwa okujjako ng'omwana oyo akaaba olufuluma bw'ati mu lubuto lwa maama we kyasookerako nga tannakola kintu kyonna kola ki kyekimukaabya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli mwana azaalibwa shayitaani emufumita olwala mu kirira tekikaabya ekwaniriza mu nsi. Okujjako abantu babiri bokka shayitaani yabasemberera, Maryam ne mutabani we tebaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kyetwayamba ne tuwa Maryam mukyala Imurani, twamukolere ekyamagero era ekyebbeeyi ne tumukuliza omwana we mu nkuza ennungi. فأنبتها نباتا حسنا, yamulera n'akula mu nkula ennungi era wakaffalaha Zakariya, n'alabirirwa ani? Nabbi Zakariya. Yali nkola nti bw'abanga n'omwana yenna ng'oyagala aweereza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okwata omwana oyo n'omutwala mu ssinzizo, ab'omu ssinzizo omwo bwe balina okulabirira omwana oyo paka lwakula n'atandika omulimu gw'okuweereza. Kakati bakwata Maryamu okumutwala mu nnyumba mu kkanisa kiseera ekyo, abaaliwo abaali balabirira abaana bafaanana buli batyo beebuuza nti ani agenda okulabirira omwana ono Maryamu, nga buli omu ayagala akole ki? Amulabirire, amusigaze. Era Allah subhanahu wa ta'ala atumimiza ebyaliwo wakati abo. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfur Maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun. Gye baakanyugira amakalamu gaabwe gwe tewaliyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekalamu bazikanyuga batya? Bagamba tulina okuba akalulu ketugenda okukuba kamakalamu, buli omu akwate ekalamu ye tugisuule ku mugga gwa
Jordan. Bwe tunasuula ekkalaamu bwekka wansi kiba kitegeeza nti bwe bakubye Allah tayagala olabire mwana. Eri baakanyuga amakalamu gonna, ekkalaamu yasigala ku ngulu yali kalaamu ya Zakariya n'atwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ani Maryam. Ky'omukisa omulungi nti Maryam Imran azaala Maryam. Kitegereka baali bawasooka ne Zakariya. Mukitegereka Imran yali yawasa wamu nani ne nabbi wa Allah yitibwa Zakariya. Kiba kitegeeza Maryam ayita ate Zakariya taata. Ala kulli haal baalinawo oluganda. Kitegereka bwe baba n'oluganda olwo Zakariya yazaala Yahya. Kitegereka Maryam n'azaala ani Isa. Era ojja kulaba nti bombi baaliwo mu kiseera kyekimu, Yahya ne Zakariya. Manya Yahya ne Isa baaliwo mu kiseera ki, emyaka gyali gyegimu. Era olunaku lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina byatunyumiza, agamba nti Allah yalagira Nabbi Yahya agende akoola abantu abayigiriza ebintu bitaano. Zakariya n'akeerewa. Isa n'amugamba nti ebintu bino oba oganye obyogera nti kangende ekole ki, kangende ebisomesa abantu. N'amugamba toleetera bizibu, Allah yatumyezi. Kinawulikika kitya ng'ate ng'obisomesezza. Kyeyakola Zakariya yayita abantu, Yahya yayita abantu bangi ne bakuŋŋaana ne mu makubo n'abasomesa ebintu ebyo bimeka. Olwakadde tetujja byogerako. Mubbe mwalimu an ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. Musinze Allah temugattako kirala. Mubbe mwalimu okuyitiriza ennyo okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mubaamu nekiyafundikira nakyo n'agamba kambawo ekifaananyi. Mulaba omuntu atendereza Allah alinga omuntu abadde agoba omulabe, omulabe abadde amugoba, abaana atera okutuukako bw'ati n'ayingira mangu mu kikomera neyeggaliramu. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekifaananyi ky'omuntu eyekwata ku abika. Shaitaani bwe n'atera okumusemberera ng'ayina dhikiri gy'aleetawo, n'abaana baza okuyingira mu kikomera. Kakati Isa alayhi salam Allah yanyumya ku kuzaalibwa kwa Maryam kwonna ne kuggwa mu Quran. Neyalera Maryam naye n'akola ki? N'amutunyonnyola mu Quran. Era naye mu ndabirya gye yalabirya Maryam ayina ebintu byalaba nga byekuusa. Ebiseera ebimu yatuukanga ewa Maryamu ng'amuleetedde ebyokulya, yasanganga Maryamu ebyokulya biri tayari bwebiri. Byali bivaawa mujjana butereevu. Waliwo abantu abaali bayidde ku mmere y'omujjana mu ddunya. N'oyo Maryamu yali mwana.
kakati Allah kugamba nti kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa biyayingiraga bwati ngasanga riziki weeri qala ya Maryam anna laki hadha Maryam nebintu bijjawa yaddamu ki qalat huwa min indillah teyewaana nana engeri gyetusaala ennyo negyetusiiba ennyo tetuli mikwano gya Allah riziki ejja muziibu naye mmwe mwabatawaana okulya emmere n'olimaana riziki etusanga wano naye kyengera yakizaawa huwa min indillah kyengera kivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zakariya wamala okulaba embeera eyo naye yali alina ekizibu kyekimu. Zakariya yali alina ekizibu eyali alabirira ani yali alina ekizibu nti talina mwana mu nsi muno naye amaze okulaba nti waliwo ekisoboka. Allah hunalika daa Zakariya rabbah mu kaseera ako Zakariya naye yassaayo okusaba kwe okwaki qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Allah nange mpa ku mwana muki esadde ennungi. Yasaba Allah n'asaba Allah n'ayogera n'ebizibu ebyamuliko. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله كما تذكر وقصاصنا بتوسط النبي زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر السيرة ويقول إلى الله نام سبا نينغا سبا مقولا سيما روزي وقوم abantu bagamba nti kyeyali atyamu nga bw'omulaba ng'asaba edduwa eyo ku myaka gye yalimu yali ali mu myaka 10 n'ebisukkamu naye asaba ki n'omukyala ali mu myaka 10 bonna basaba mwana. Bwe bw'osanga omuntu ali mu myaka ebyo ng'asaba omwana ki ky'omulowooleza? Nze yakaddiye amazima gali kyakoze ki anaatera okukola ki n'okumunga obuuzi. Yawanika emikono n'asaba Allah nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Allah kaddiye amagumba ago gakaddiye amagumba temukyali maanyi. Lwaki yagamba amagumba ge gatali mu maanyi n'atayogera ku mubiri? Kubanga amagumba ge gasimbiddwako ennyama eri ku magumba. Kitegeeza amagumba we gatuuka okukaddiira atwala ennyama ebifaanana ki? yavuga nti Allah amagumba gonna nkaddiye washta'ala ar-ra'su shayba omutwe gwonna nviiki naate nina essuubi sikusabangako nonyima walam akun bidu'aika rabbi shaqiya tonyimangako fahabuli min ladunka waliya. Kati nkusaba njagala ompe okuva gy'oli ekirabo ekya mukwano gwange omwana nga mukwano gwange waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub ng'agenda kunsikira asikire ne famire yani waj'alhu rabbi radiya. Njagala omwana muno mufuulire omwana eyeesiimisa nga gwe kennyina wakweesiimisa nga nanga neesiimisa. Yasaba nedduwa obudde bwatambulira ddala naye Allah atugamba mu Qur'an fanaadathu al-malaa'ikatu wa huwa qaa'imun
يصلي في المحراب بانقولاني ملائكة زكولاني زكريا يلي الصلاة في المحراب وهو يصلي أن الله يبشرك مولي قصة يبشرك بيحيى نمانا فامتوجد يعني مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا النبي جاء بلكم وانا بتوبين القوة بجاء بلكم وانا بتوبين القوة الله waliwo okuba nti ogenda kuweebwa ekintu nga mutuufu muli omu nawulira buti nti kituufu kijja ne Allah musuulako amawulire ago n'agamba naye Allah anna yakunu li gulam ngenda kufuna nti omwana وقد بلغت من الكبر عشيا لمياك الجو nkaddiye sekituka n'omukyala naye wamuraati aqil omukyala mugumba kazaala omugumba yabusa kwani omukyala sala bisinga abaami omugumba babusa ku bakyala yagamba n'omukyala mugumba tazaala Allah n'amugamba tusobola okukikola era tugenda kukikola naye rabbi ij'alni aya nterawo kale kwenaamanyira omuntu bwati wafaanana bw'omuwa kino ng'akuzza ku kiranga qala rabbi ij'alni aya tera wakabonero kwebimanyira nti omukyala ali lubuto ngenda kufuna omwana Allah namugamba nti ayatuka alla tukallima nnasa thalatha layali sawia akawode tekuwadde ojja kumala ebiro ebyo nga tolina muntu gwosobola kwogera naye tolina muntu gwosobola kwogera naye naye ati oli mulamu sigamba nti oli mulwadde era olunaku lumwaka era okujja okusomesa abaana ebigambo nebikola ki nga Allah bwatutegeeza mu Qur'an yagenda okufuluma ku makya n'ayogera ng'ageza okwogera mu bantu fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya yagenda okusomesa abantu n'akola sayini ey'okubalaga kati muyitirize nnyo adikaali ez'okumakya nezadde kozi okola otya okwogeramu otya nayiza otugerezaamu omuntu omugamba nti tukolere adikaali ez'okumakya nezakawungezi mu lulimi lw'okulaza wangi kola otya kusabbaha bakola batya ekikulu Allah yakitugamba aba yakola atya ekikulu yakitugamba yalaza bayitirize adikaali ez'okumakya nezaddi nezakawungezi okutuusa ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala beyamugamba nkodde omwana oyo bamuyitani Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya erinya teri yali alituumyeeko kyolaba waliwo omuwala bwe yazaalaga abaana nga buli lwazaala akolaki afa n'agamba nti ono gwenfunye kamutuume Yahya kitegeeza bulamu n'agamba nti sammaytuhu Yahya biyahya mutuumye Yahya asobola okukola ki bali bonna badde bakola ki bonna badde ono mutuumye Yahya asobola okuwanga kakati Isa alayhi salaam ebikwatako musajja yali alabiriraani
Allah n'akunnyonnyoleza aliwa ya Mariyamu enkuzibwa ye. Olwamala okukuzibwa kwa Mariyamu n'akulaga Mariyamu yafuna atya omwana ayogerwako Isa. N'ayogera Allah subhanahu wa ta'ala engeri Mariyamu yafunamu ki nayo ayo gyegisanga mu surati Mariyamu sura namba egala ku Mariyamu nezaala gyezalamu omwana we. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allah subhanahu wa ta'ala ganti jukira ekyapa kya Mariyamu ekisookera ddala yali yeeyawula ku bantu be ng'alina akafo ke mwakolera ibaada ze. Abali mu kasenge eyo akola ibaada ze agenda okutunula bwati nga mu maaso ge waliwo omusajja ayimiriddewo. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. abakyali awo فتمثل لها بشرا سويا. alaba omuntu amuli mu maaso. Ekigambo kyasooka okwogera yagamba nti inni a'udhu birrahmani minka sababa Allahu taasi in kunta taqiya. Bw'oba wakati ya Allah walwani badde ovaawo. Qala innama ana rasulu rabbiki. Ekiriwoozo siri muntu nga bw'ondaba naye ntumiddwa kuvaawa liahaba laki ghulaman zakiya. Ekindese ensonga yakuwa mwana omutukufu. Mwana bigenda kuba bitya? liahaba laki ghulaman zakiya. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. سينا مسجى سيري ملايا ومن ندى مفناتي. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وين يسوع النيامون Student, kyetwagala mukyo omwana agenda okuweebwa walinaj'alahu ayatan linnas. Twagala omwana ono abe ki? Kabonero eri abantu okulaga nti Allah alina obuyinza obw'okutonda nga bw'aba ayagadde. Kubanga yasobola okutonda omuntu nga talina taata we talina maama we. Yani oyo Allah y'omu n'atonda omuntu nga talina maama we naye ng'aba omusajja. Yani mu kiseera kyekimu n'atonda omuntu ng'ava mu mukyala talina taata we. Yani mu kiseera kyekimu n'atonda abantu nga bw'atutonda ffe. Tulina okuba ne taata ne tuba nani. Entonda zonna ennya Allah yazimalayo okulaga nti buli kimu kyonna asobola okukikola. Twagala kuwa omwana ono abe kabonero eri abantu. walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Ate wa kana amran
maqdiya ensonga si yakuteesaako malira si yakubaganyizaako birowoozo kyo kirina okukola ki Allah subhanahu wa ta'ala namulaga te Isa wanafakha yafuwa Jibril alayhi salam nafakha fi jaybi wali jaybi bwe yafuwa wano Maryam nafuna olubuto kubuyinza bwani yafuwa wano sebere bwafuwa wano nafuna olubuto tebabadde naye tebabadde kikofuwa kufuuyi kyokka ekyo kyangu Allah kizibu ate olaba obeera mu lubuto lwa maamawo bakufuwamu omwoyo gwolina emyezi bbanga ki myezi ena ne bakufuwamu omwoyo akufuwamu ati waliwo yali amulabyeko nti wuyaza akufuyeeko ebintu ebimu birekera n'ebibyo ye Allah subhanahu wa ta'ala yalagira mufuweku nafuwa nawe omuntu era fanafakhna fihi min ruhina twafuwamiye omwoyo gwaffe wano wali obuzibu abantu abasinga bwe batategeera kigambo arruh bwe mwoyo babuzaabuzibwa ti Allah omwoyo gwe yagussa mwani Maryam omwoyo ogwo ye Isa kitegeera kyategeeza mu kufuuwa Maryam omwoyo nze naawe ffenna abantu tuwamu ebyoyo so ki Maryam oba Isa omwoyo gwe tegulina njawulo na myoyo gy'abantu gyekimu ku myoyo gye gwatonda kyategeeza mu kyo gyekimu ku myoyo Allah gye yakola ki ate ekigambo ruh Allah yakikozesa mu Qur'ani mu nfunda nnyingi ruh kitegeeza Qur'ani ruh kitegeeza Jibril ruh kitegeeza obusiraamu ruh kitegeeza bannabbi ruh kitegeeza bintu bingi mukitegeeza tubona Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ekwatagana ne Isa yagamba nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam ekifaananyi kya Isa eri Allah talina njawulo na Adam khalaqahu min turab Allah yamutonda akujja muki faqala lahu kun Allah yalagira mulagizi nti ba naabo omuntu talina njawulo era kyokolaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ekwatagana ne Isa alayhi salam mu aya nyingi mu Qur'an nga Allah alaga nti Isa yali muntu yali ki ng'ekyo kitandikira ddala ku Isa yennyini bwe yali yakazaalibwa bw'ati maama we yafuna obuzibu nanagenda binnyonnyola nti abantu bwe banamuuza taata w'omwana yani ngenda kuddamu ki yatuuka n'okusaba nti oba singa nafa nga bino tebintuuseeko Allah namugamba gwe bamugumu era bw'olaba omuntu yenna akubuuza ku bikwata kwa Isa toddamu kwogera na muntu yenna faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma nze nasiibye byonna bye twagala okumanya ebikwata
ku mwana ono byonna mubibuuza ani ono yajja banjojjola wati yamma ntandikwayo ebiki byonna oyo qalu ya maryam lakad ji'ti shay'an fariya ne maryam lero tuswazizza okuza ekikolobero ma kana abuki imra'a sawin wama kanat ummuki baghiya tatu kama kumsajja bono ne mama kama kumsijala mtu فأشارت إليه مريم يقولت غلزة ملزة ويب مبوزة yalaba kazamama w'ebibuuzo bingi mwana wa nabusa nawana inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ebigambo balolulya mwana wo omwezi ogumu ekikumi ekibaaka mwezi gumu naye ebimu ku byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byawa Isa nga akyali muto neyennyonnyolako bulungi n'abaganza eri muddu wa Allah inni abdullah atani alkitab soka nina ekitabo kati atani alkitab waja'alani nabiyya ekirala ndi nabi waja'alani mubaraka yanfuula nga ndi wa mukisa wonna weemani n'andabira okusaala okuwa zaka ebbanga lyendimala nga ndiki mulamu abantu byabakuwaako bweyeyogerako nebakolaki era ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agamba dhalika Isa bnu Maryam qawla alhaqi oyo gwe bayita Isa mutabani wa Maryam ekyo kyekigambo kyamazima ku ye ma kana lillahi an yattakhidha min tekisoboka ku Allah kubanga agamba nti nange ntaddewo omwana kubanga okuga nti Allah azadde omutuufu luba mumutaddeko akamogo kanene nnyo wetasaana kuba Katonda azaala mumanyi lwaki abantu bazaala baana onoonya banaakusikira ng'okaddiye ng'obudde mu nsi onoonya banaakuyamba nga tokyalina maanyi Katonda naye yetaaga banaamuyamba tubolaba abakuraishi batuukirira nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ensibu lana rabbaka tubuulire famire Allah mwafa tubuulire Allah mululyoki Allah teyabawakanyira yamugamba qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bwemuli mwafa ali omu lam yalid walam yulad teyazaala ati yazaali ate talina kimufaanana oyo samad erinnya lya samad qul huwa Allahu ahad Allahu samad as-samad kitegeeza linnya mannya ga Allah eritegeeza nti buli kitonde kyonna kirina obwetaavu gyali naye ate ye talina bwetaavu ebitonde n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala mal masihu bnu Maryam
illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tali Isa okujjako omubaka alina abaka abalala bakola ki abamukulembera bangi. N'agamba nti wa ummuhu siddiqa, ne maama we yali mukyala wa mazima nnyo. N'agamba wa kaana yakulani at-ta'am, bombi baali bakola ki balya emmere, bombi baali balya emmere. Lwaki Allah agamba nti Isa ne maama we baali balya emmere? Waliwo omuntu atalya emmere? Lwaki agamba nti baali balya emmere? Yakozesa olulimi lwa waggulu nnyo, baali balya emmere. Kyakugamba nti omuntu agende mumanju osobola otya okugamba nti oyo musinza alina obwetaavu ogende mumanju? Kyomukisaana wano era waliwo abantu abasinza nga basinza bantu bannama bamusinza aliawo bamusinza. Omuntu alya emmere ayitibwa omuyisa Katonda mukadde nnyo akaddiye takyasobola kutambula, bamuwandirira buwanirizi. Naye amagezi g'abantu buli lwoba nti ovudde kusinza Allah obutuufu, Allah subhanahu wa ta'ala okendeera n'amagezi agategeera. Bwewerabanga ategeera niwo totegeera. Abakulaba bwe bala ku busiru okijjawo okubanga osinza omuntu gwolabira ddala nti ki waba naye akafa mabegakaawo mumanyi gwe baayokya tebamwokya bamukaza bukaza badde mbuunya kumawulire mabegakaawo bamukaza bukaza bo tebaziika segere baaba isimanyi baaba batani batani amenye era kwekati kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baali balya emmere. Kati omuntu alya emmere omuntu tateekeddwa kusinzibwa. Nabbi Isa alayhi salam n'ebyamagero bye yakola nabyo Allah yabyogera mu Quran. Bayinza okugamba nti alina yali Katonda kubanga yakolanga n'ebyaki n'ebyamagero. Ebyamagero teri nabbi atakola byamagero, wabula nabbi akola ebyamagero okusinziira ku mulembe mwawangaalira. Olw'okuba nti Isa yawangaalira nnyo mu bantu abalogo, si balogo, yawangalira nnyo mu bantu abayitibwa abasawo abatali bakinnansi, abasawo kujjanjaba. Omulembe bwe gwali gumanyikiddwa ku bujjanjabi. Kati ye Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obujjanjabi nga businga ku bw'abantu. Bano bamala kukuba mpisa okuwona nga ye akusiimulako busiimuuzi genda tebedde. Olususu bw'obanga olina obulwadde bw'olususu akusimulako obusiimuuzi n'otambula. Bw'oba olina ekiwalaata akola ki? Ayisa buyisa mukono emiri ne zidda. Watuburi'u al-akmaha wal-abrasa bi'idhni, osobola okuwonya omuntu abadde olususu enviiri oba ki, naye byonna obikola ku buyinza bwani? Obusawo bwasukkawo nga n'omuntu bw'aba afudde asobola omuzza engulu nadda engulu, naye nga nabyo abikola ku buyinza bwani? Waliwo ebibuuzo ebyebuuzibwa abagamba nti Isa Katonda, mwana wa Katonda.
Isa Katonda sibe kiri katugeze ku gundi y'abati bubagamba ani amuzaala Mariyamu azaala Katonda ku Mariyamu ne Isa ani yandibadde Katonda omukulu amagezi bwe gandibadde gakuwa Katonda oli yazaala ku Mariyamu Katonda omwoyo yazaala Mariyamu tegereka bwazaala Mariyamu bwazadde n'abaki ali n'abakatonda aloli atamuzaddemu emu ogattako emu embala bwetyo bwefaanana ekyo tokissaamu nnyo magezi bwekityo bwe kyakka emu ogattako emu Katonda omwana Katonda mwoyo Katonda bw'obigatta byonna bimu bikuwa ki emu Allah yeewunya nnyo mu Qur'an ebigambo bingi nnyo basiraamu teri muntu Allah bwayogerako nnyo ngaani Isa alayhi salatu wassalaam Isa mu byamagero Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okubanga yagabula abantu ekijjulo nga kivudde mu jjana ekyo nakyo kyali kyamagero oluvannyuma okutuukirirwa abantu abakyasinga okuba abazibu mu nsi muno buli muntu yenna ng'alimu olubani Isirairi tegereke aba muzibu nnyo bamugamba nti Isa hal yastatiicu rabbuka an yunazzila alayna maa'idatan min as-samaa buulira ekibuuzo byamusaba Allah asobola okutusiza ekijjulo wano tukiryeko twalaga ki qala ttaqullah muki Allah biki okusaba agamba edda twagala kulya tukakase twongera imaani mutuufu Allah gyali olaba atuwadde n'ekyokulya sajja watu naye n'asaba naga nti Allah abantu bano baagala kya kijjulo kibamu Allah namugamba ngenda kisa ngenda kirowo naye bwe kimala okubatuukako ne bakaafuwala ngenda babonereza inni munazziruha alaykum ngenda kibasiza ne mukaafuwala ngenda kola ki nagamba Allah kiseera baasirya naera kukomerero bafundikira abo bayitibwa Abayahudi si bantu ki ala kulli haal kakati enzikiriza yaffe mu busiraamu ku Isa alayhi salaam enzikiriza yaffe tugamba nti Isa nabbi wa Allah Isa muddu wa Allah Isa tabangako Katonda Isa tabangako mwana ekyenjawulo kyeyalina kwe kuba nti yazaalibwa ki mukyala nga talina ki taatawe era Isa alayhi salaam mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu tukakasa nti agenda kudda ku duniya Isa tafaana Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu Qur'an Isa Abayahudi bamuyiganya kubanga Abayahudi bo tebakkiririza mwani
Muisa bakkiririza mwani Musa bagamba mwana wa kibi Isa mwana wa kibi bamwega mwezi ne taata we bamwogera erinnya lye Yusufu Najjar bagamba yazaala ye taata wa Isa. Bino bye mulimba nsima yazaalibwa taliiko kitaawe taliiko byonna mulimba. Era baakola obuyiggo nga bwakuttani bwe yayingira bwati mu nnyumba bwe yayingira waliwo omuntu eyamulengera nga addukiddemu n'abategeeza ayingiddewa n'ayingira munda ng'akola ki anoonya agenda okuvaayo bwati nga ya Isa yennyini nga Allah amwambazza ekifaananyi kya Isa era bwe bakuba ne bamutta mushahid. Allah nati wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Era abantu ekyabakakasa nti bwe basesaani kwe kunoonya munnaabwe yayingidde okunoonya nga talabika. Naye bwe tubanga tusse Isa munnaffe ayingidde okunoonya aliwa kubanga bamukubanga banne sinze Isa nga wakola ki kubanga kyekifaananyi kyemana. Kati Isa Allah yamusula subhanahu wa ta'ala agandi bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah yakola ki yamusula n'amutwala waggulu. Yenzikiriza by'Obusiraamu Isa Allah yakola ki era yamusitula alina emyaka 3 era Isa agenda kudda ku nkomerero y'omulembe. Kiseera ki? Ekiseera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatutegeerezaako kyagenda kukka mu kiseera nga Masiihi Dajjal yazze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma taraktu fitna, siina fitina gyendeseewo oluvannyuma lwange gyogerageranya naani. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yajunya ku Masiihi Dajjal. Basahaba we baali batunyumiza nti yamwogerako ne tulabira ddala nga ali wabweru wa masjidi kusinza kujoganya yakola ki wallahi baatera okufuluma mu muzikiti mukimanyi nga balabira ddaliwa nabbi agenda okudda abasanga bati ate mukola kino ogende mu Dajjali tulabira ddala nga ali wabweru nagange eddala wa in yakhruj wa ana fiikum ne kamutanda n'avaayo nga wendi fa ana hajiju khalas mujja kuba temujja kufuna buzima nze nja kuba nkibamalira. Naye bw'ali bwayo nga siriiwo falmaru hajiju nafsi, buli muntu wakwetwala. Wallahu khalifati ala kulli muslim, ne Allah wange bwendesewo obusigire ku buli musiraamu anyambira abasiraamu basobole okuwona Masiihi Dajjal. Agenda kutambula ensi yonna, agenda gitambula yonna, teri kaalo teri katawuni okujjako nga wakola ki. Agenda kumala ku nsi kuno ennaku 40 bokka. Mu nnaku 40 zagenda okumala kuno ku nsi, olunaku olulisookera ddala bw'ate ng'avuddeyo Allah agenda kwasa enjuba ya mwaka mulamba.
Musonete enjuba egenda kwogera mwaka mulamba. Olunaku olwokubiri lujja kuba lwenkanankana mwezi, olunaku olwokusatu lujja kuba lwenkanankana wiiki, ennaku ezisigaddewo zijja kubanga ziri eza bulijjo. Basahaba babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kati olunaku olwenkanankana n'omwaka eswala zijja kuba zitya? Abantu bagenda kusiiba batya? N'abagamba faqduru lahu qadra, mujja geraageranyanga subu yabanga weetire tusaala nemuli tuyitawo kabanga wekati netusaala ki voli bijja kuba bya kugeraageranya. Agenda kuba nejja naye n'obuliro bwe atambula naye, bw'omukkiriza ng'akuyingiza mu jjana, bw'ogaana ng'akuyingiza omuliro. Kubanga agenda kujja nga yeeyita ki? Yeeyita Allah. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'owuliranga ng'atuuse ku kaalo, sala amagezi gonna odduke, oleme kugenda kulabako. Mukitegedde? Abantu bagenda okusinga okubuza, Nabbi yatugamba abakyala, enamba nnene nnyo gyagenda okuba nayo nga y'abakyala n'abavubuka. Mumanyi lwaki? Ne bannakyalo, abantu ababeera mu byalo be bagenda okusinga okugoberera. Ensonga mukimanyi lwaki? Abantu abo nga mubogeddwako balimu ekitendo mu Luwarabu bakiyita hubbu al-ittila. Nze tebajja kunnyumiza, buli yenna alimu ako tebajja kunnyumiza, tagenda buwa. Abakyala baagala nnyo kangende kolezi, tebajja kunnyumiza. N'abavubuka nabo bwe bati, basajja bakulu be bajja okusigala eno bo basigale wa sijja gende. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba kugamu ku makuba agayinza okutaasa Masiihi Dajjal. Bw'obuwulira nti atuuse ku kyalo, gezaako olaba nti weekweka, tugezaako okugamba nti kagende kole ki? Teri imaani gy'osobola kuba nayo ku byagenda okuba nabyo, teriyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu ajja kufuluma nga yeekakasa okukkiriza kanti nze imaani eyange tasobola. Otuuke mu maaso ge kozi mupakanya siri Katonda, toli Katonda. Bekuleetera wano maama wo ne taata wo abaafa, okkiriza nga ndi Katonda obalette? Mbulirako oluddamu ki? Baleete ekyo kyekini taata wayimirire mu maaso go ne maama wo abaafa emyaka emyebeka nga ye taata wo yennyini ye maama wo paka mwana ate bwobakolo Katonda asobodde notuzza olinda Katonda kyomulaba. Taata wo yagamba ebyo, maama wo yagamba ebyo, osobola okubawakanya? Tulina ngeri yonna gyebawakanya. Naye kyamazima tebajja kuba bazaddewo, ajja kuzannya wakazannyo k'ekifuusa akuleetere maama, akuleetere taata. Kibala nti abasinga abagenda okumugoberera ennyo be babanga batamulinaako yirimu yadde. Ate era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba agenda kujjira mu kiseera
nga bayimaamu tebakyamwogerako ebimbali ne basekana tebakyamusomesaamu kati agenda kujja nga abantu bonna emitwe mikalu teri alina kyamumanyiiko. tubagamba ajja kutambula nejjana neki n'obulimi bw'omukkiriza ng'akuwa ejjana bw'ogaana nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba musiraamu bw'akugambanga okuyingira omuliro yingira omuliro gwe tokkirizanga kuyingira ejjanaye ejjanaye omuliro gwa Allah omuliro gwe ebajjala wani dajjali wani batalimu wani wani talimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi ya Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari yaje yumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mnyumiza bali mchukubizinga nibajja bakubibwanga yengo okukakana ngabatuteka kukamuka kazinga lwatuka kazinga mu mbeera y'okuningira ennyanja ekakali baabalyawo ne balaba ensolo nejja bwe baali ensolo eyo nga tosobola kumanya mu maaso n'amabega nejja etuuka we baali ne babuuza muli mutya sheitaani yatakalla baali sheitaani eyogerere ne baagala okukola ki okudduka nagate mwewunyanze kwogera wali wali wonna mwebujje mwogereko naye ne batanula bagamba bwe twawuliranga atuga nti waliwo munnaffe ne tutambula ne tugenda bwe tutuukawo twasanga omusajja omunene nga bamusibidde ku ntebe bamusibisiza njeke katalina we yetuusiza bwe twatuukawo n'atubuuza mwebaali ne tumunyinyola gye tuva n'ababuuza oluusi lukkaalo kali mukyalimu ng'ababuuza ebiri ku byalo gye bavudde eby'okumya omusajja okumanya ebyaba byabwe biki ku nkomerero n'abagamba nze masiiha dajjaali Allah yansibira wano n'essaawa yonna ngenda kuvaawo ye omusajja nabbi w'enkomerero yajja gyali ababuuza dajjaali namugamba nabbi kiki nana waliwo nabbi eyajja alengeri endowooza y'omusajja ayogerwako era kyekyawaliriza Tamimu ad-Dari okujja asiramuke ekyakola kiwangu ekyetwagadde mu kyo nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okufuna omusiraamu oyo nga munyendedde ebigambo ebyo yayita abasiraamu bonna naga mujje bonna ne bakuŋŋaana naga baddiremu emboozi okuva mu ntandikwa paka naye baddiramu naga nti soyo dajjaali gwe badde bagamba nagamba waali era okubira ddala ku mulembe gw'abanuuha dajjaali waali ekimanyi ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamusigira mu kifo kyamusigiddemu takola kitaali awo ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala bali batusiza ekiseera agenda musumulula bw'ali musumulula
atambulise nakuleki agimaleko okugimalako yonna agenda kubuza abantu bangi nnyo abagenda okukkiririzaamu bwatuuka ku kyalo ne mukkiriza ng'alagira enkuba n'etonnya bwe mugaana ng'alagira okusana ne kubookya byonna bigenda kubanga abirinako buyinza. Kakati mu kubuza abantu ennyo okuba by'okubuza abasiraamu bagenda kwekolamu omulimu bajje balwanyisaani Masiihi Dajjal. Ebitundu bibiri byokka byatajja kulinnya Makka ne Madina. Ajja kugezaako okuyingira mu Madina bw'ati naye nga amakubo gonna agakuyingiza mu Madina galiko bamalayika bakutte ebizago temukkiriza kuyitawo. Agenda kubagamba kale singa ntuuseeko ku lubiri lwa taata Kasimu awo kagenda okulaza bwati Madina yonna egenda kuyuguuma yonna ngeri musiri buli mukafiiri buli munanfusi yenna agifulumye bonna bajje bamwegattemu. Nabbi atunyumiza omu bavubuka abagenda okuba neimaani mu kiseera ekyo muvubuka omu yagenda okuvaayo ajje mu maaso ge amugambe anta Dajjal gwe Dajjal nabbi gwe yatugamba obulimba ndi bulimba agenda kuga oli bulimba. Dajjal agenda kulagira abasajja be bakwate omusubeeni bamuuse ku mutwe bamawulemu ebitundu bibiri, ekitundu kigwendo ekitundu kigwendo. Nabbi agamba nti omu bakubuka abagenda okuba neimaani abasinga imaani mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamukubuka abaimaani agenda kuva mu kibuga Madina omuvubuka oyo bw'anaamala atambule wakati we abuuze abagoberezi be bwe mbuzzaawo kugamba ki ne muwa obulamu n'akomawo tujja kweyongera okukakasa ng'oliki ku nkomerero alagira omuvubuka nti ddawo omuvubuka ddewuno bwe yabalute amuleka toyogera ki agenda kugamba wallahi kino kinyongedde kukakasanga gwe Dajjali kino kinyongedde imaani wali mbadde ekyabuza naye kati agenda kukwata museke tusamusale Allah aleete embaati baati azisite mu busingo ye asale nga takyasobola kukosala. Abantu bonna bamutunuulire atakulumya okusala olw'obusungu obungi bwagenda okufuna agenda mukwata mavumbavumba amusuule mu muliro era musi naye kyomusana tagenda kusobola kumusana kitegedde. Kati Isa Dajjal agenda kutambula ensi eno yonna nga tubagambye agende Baitul Maqdis. Bw'anaatuuka Baitul Maqdis awajja okuva ajja abayisa abasiraamu abakuŋŋaanidde Eshaami, abasiraamu abaana abakuŋŋaanidde Eshaami omujja okuba Imaamu Mahdi. Kitegedde ajja kuba agenda kusaaza abantu salaatu fajiri Isa akire mu kasolya nga waniriddwa bamalayika babiri akke mu muzikiti bwati naye ng'ayita mu kasolya era abalibaawo ke kabonero bajja okumanya nti olwo ya Isa bamugambe fadda jangu otusaaze agenda byamanetta eswala bagiyimiriza okululwo bwe Imaamu Mahdi tusaaze banamala okusaala abayitiremu puroguramu bamuyitiremu ti Masiihi Dajjal afuuse ekizibu mu nsi. Ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala oba Isa agenda bagamba eyemu ku nsonga endeese kusanyawaani Masiihi Dajjal oba namala okusaala batambula olugendo ne Masiihi Dajjal eri awulire ti waliwo akakundi k'abantu bali eri baagala kulwanyisa ajja akole ki ate bajja kusinkana mu kkubo akatundu bakayita
baabu loddi bwe bajja okusinkana masiihu dajjaali wanaatunuulira ku masiihu Isa ono bamuyita masiihu Isa oli masiihu bamasiihu ababiri tusemere nga bakoze eki basisinkanye oli agenda kuggwerera nabbi yaga nti agenda kuggwerera nga bwolaba omumbi gwe batadde mu mazzi oba omuzigo nga gusembererera omuliro agenda kusomoka busanuusa nabbi Isa adduka agambe nti nedda tojja kufa nga sikubyeru agenda kudduka nkumi tefumu amusanyeewo eyijja okuba enkomerero yani ya masiihu dajjal yensonga egenda okuleeta ani Isa alayhi salaam awajja kwongerayo emyaka emirala emyaka 7 jajja okuwangala mu nsi awase afune n'abaana egirimu ebiweddeko naye afe aziikibwe bwe baziika nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekiba kiddakaawo bukomerero waliwo obutandisa okweraga twatubingidde mustawa y'enkomerero ennene wallahu ta'ala a'lam Allah asinga okumanya وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obudde butuleka naye tugenda buuza ebibuuzo bitono. Kibuuzo kyono kankisome kuba andajanidde nnyo kapapula kukisoma. Agamba nti waliwo abasomesa nti Masiihu Dajjaal yajjadda era social media mbu yajjadda era social media okulaba ffenna kuweddewo. Bagamba nti abamanyi abasinga obungi mu Sudan kino bakikkiriza. Sheikh nsaba Allah akkirize ontangaaze mu nsonga eyo. Barakallahu fiikum. وفيكم بارك الله. مسيح الدجال قبل مولد يجي متى الدجال wali naye tannatandika mulimu mukitegere akyasimiddwa gino emikutu gy'empuliziganya egiriwo tetusobola kiyita nti masiihu dajjal sigye gyonna byali ategeeza oli muntu oli ki muntu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja bali bamuyita Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yatabula nabbi ne basahaba n'abatabula kitegere yali afaananira ddala masiihu dajjal era basahaba baali bamutya nga bamanyi kyandi kankati Nabi SAW yagala okwogera esaala ye masiihu oli yennyini oba ono wa mulimu yali muyahudi omanya n'asiramuka. Nabbi n'amugamba nti waliwo ekintu kyenkwesi osobola okigamba tekyakikomyamu tekimalayo. Nabbi n'agamba togenda kusobola kyogera togenda kusobola kukola ki n'abagamba so osiyo bantu be bayali abalimba bulimba era mubiswayali baswaba baali bamwewala n'abagamba nti temunneewala nze sinze masiihu dajjal kitegere nabbi yabagamba masiihu tajja kuba Madiina nze siri Madiina makituufu nabbi yabagamba tajja kuyingira Makka nze sibakola hijja kati wasahaba omukulu bwe yali naye n'amugamba nti bakubanga mbalini waali kati saawa eyo osobola okubuulirawo nanga auzu billah sahaba yayogerako olubuka omanyine waali kati ebintu byali bibuzabuzo ebimusayira tyalimu na
abuuza Imurani, Zakariya na Mariyamu baali bansi ki ebiseera ebyo era baali baggwanga ki? Mariyamu bonna baali bava mu famire ya Yaqubu, bonna bavamani ni Yaqubu alayhi salaam. Mukulu mwakuva abaana ba Isirairi 12 tubayita Baisirairi naye ng'ekituufu tebaali bayise Baisirairi. Ekitegeere abo abaliwo olwaleero tulina bayita Bayahudi kubanga Allah bayita baki Bayahudi, naye kati bo bessa ku Isirairi, bessa ku Yaqubu kubanga Isirairi ye Yaqubu. Ekitegeere Allah ati ya bani Israil abaakola baana baani bannabbi Yaqubu alayhi salaam. Kati baba mu famire abuuza nti osomeseza nti Mariyamu yali akumibwanga mu kanisa, ebiseera ebyo tewalingawo misikiti? mu kiseera ekyo nze ennyumba ezaali zikozesebwa mu kusinzirizamu Allah subhanahu wa ta'ala si mizikiti. Era kibulaga nti edda Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze Allah yampanga kirabo okubanga ensi yonna yalinfuuliranga ki masjidan wa tahura. Bannabbi abakulira si bwekyali essala bwekusanga ekawembe okitegere tosangira mu muzikiti gwa kungi kudda wo osangira tegere olina okuba ne masjidi eyiyo mihrab. Tubona kullama dakhala alayha mihrab kyabanga kifo teweefuulira ekyokuliramu ibbaala kitegere. Akati ezo kanisa lyerinnya eryalikozebwa mu kiseera ekyo. Abuuza Nabi Isa bwe yayogera, Nabi Isa bwe yayogera ebigambo ebyo nga muto, Allah byavudde mu Qur'an yayongerako ebigambo ebirala oba yasirika mpaka yamala okutuuka mu myaka egyogera? Ekyokwogera Allah subhanahu wa ta'ala atunyonnyola obudde obwo yakola ki yayogereramu. Bebamu ku bannabbi abaweebwa obukulembeze nga baana, okitegedde bwana buto naye nga buki twanzi ne Yahya ne yagamba wa atainahu lhukma sabiya, mwamu amateeka gali mwana muto sabiyu abamwana muto nga tannamala kitegedde. Ati bombi baweebwa amateeka nga bato. Bannabbi abasigadde Allah yabatuma bakulu basosiza emyaka 4 nga bwe tulaba ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuuza Mariyamu yamala okuzaala Isa yafumbirwa? Tewali bujulizi bwonna bulaga nti yafumbirwa. Kitegedde obulamu bwe yali yamuwaayo kuba muweereza mu nnyumba ya Allah, ensinga yagivaako. Kutegereza ng'alinda bamujjana si bamuse. Ekisembayo edda jabalafaala ayagala kubeera nga oyongera okumunnyonnyolamukko ku aya eya 28 mu surati Mariya. Yagamba eti ani yakwata Qur'an ya 8 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
bino ebigambo abaali mu kiseera ekyo baali bagamba Mariyamu nti okoze ekivve. Bamuyita ya ukhta Harun, owange gwe mwannyina wali Harun. Harun ono si nabbi oli ayogerwako, wabula ono yali musajja mulongoofu, nga buli muntu yenna omulongoofu bakutwalira mu famire ya Harun. Mukitegete bamula nti taata wo teyali bwatyo, maama wo teyali mwononefu, omwana ogujjewa. Allah nakugamba fa asharat ilayhi, ye yalaza bulaza n'abagamba oyo aba banyonyola byonna. Ne bamugamba qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, tunasobola tya okwogera n'omwana ali mu kibaya? Tasobola kwogera. Bamala kumubuuza ekyo n'alwanirira maama we n'abagamba inni abdullah, zali muddu wani wa Allah. Omuntu yenna ayagala okumanya Isa ebimukwatako byonna Allah yabifundiza mu suratu Maryam. Kitegerekeka kibalaba nti n'abasiraamu abaasengukira e Habasha bwe baafunamu obuzibu nga bogeddeko ebigambo bingi, abo babuna Isa, abo bakola bwe bati. Jaafar ibn Abi Talib bwe yatuuka mu maaso ga Najashi ng'amubuuzizza boogera ki ku Mariyamu wamu ne Isa, teyatawana kwogera bigambo bingi, yabasomera busomeze surati ki. Bwe yasoma surati Mariyamu yakwata akaggo naga nti wallahi ebigambo ebyo bifaananira ddala ebya Isa, tebirina njawulo n'ebya Isa. Ebigambo Qur'an, Isa tabangako mwana wa Katonda, tabangako ki, bino ffe babisawo busa. Najashi nayayogera. Wallahu ta'ala a'lam. Allah asinga okumanya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سواء الله سبحانه وتعالى فسسولي وموتي كل دنيا وآخرة. سواء الله سبحانه وتعالى السيد كسام ودم ومدنو. سواء الله فسسولي وموتي. سواء الله سبحانه وتعالى أقوم أما كان من أمانة وأمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.